Leero ku Lugonvu's show. Secondary facility kyali badde ng'omuntu ogamba nti nakolako n'omwana naye kati nga tozzaako. Oyinza obba zivaamu awo, you have failed. Teyali mugumba ne mumujjira. That is what is called secondary. Buzze after ng'omaze ozzaalako. Kye tugambe after previously. Oyinza obutakinenyeza patnowo. Nga kiri kuggwa omukyala. Ate kiri 90% bakyala. Secondary infertility mbasajja ntono. Ate abasajja balina primary infertility nga ye tazaala nga ne gwalina gwakuwanirako bamusiba. Kiva ku kyokubanga wazaala abaana bo babiri. Ne mufumbo obwasooka n'ofuna n'omwami naye ng'alina abaana be 10 naye n'olemerera omuzaalira. Kiva ku ki? Mbadenga ati kanongo okubye kasonda. Kubanga abakyala bajja nnyo nga beekwasa. Nze yansanga n'abaana bange babiri. Nange ne musanga na basatu. Nti tulina mwana ng'omukyala yafuna dde ebizibu ebimulemesezza okuddamu okuzaala. Ekigiyita endometrium. Nti omumwa gwa n'abaana guyinza obba gwaziba. Narrowing of the cervix. Cervical atresia. Omumwa ne guziba ng'omwami wafulumya enkwanso zonna zikomawo. Abakyala tugala bano naye amazzi gonna gakomyewo. Ng'omumwa gwaziba. Omumwa gwa n'abaana gwaziba oba gwafunda. Mulimu okuziba, what we call cervical atresia is narrowing, gufunda ne gubanga tekukyakkiriza nkwanso kuyitawo. Ng'enkwanso zisanga wano kasiiro. Mwami agamba nze ntaddemu naye ng'alisse wano mu vagina. Kati enkovu zino kitegeeza wazaalayo omwana asooka. N'ojjamu olubuto olwokubiri n'olwejjiramu. Era abasinga bwe wababonya. Abasinga bwe wababonya. Okitegeera kati bw'ojjamu olubuto ebisaayi ebisigalidde wano ne birwala what we call infections. Ebiseera tugiyita endometritis. Abortion eno wagijjamu naki? Omuntu oyinza okukozesa abortion n'akozesa what we call mano vacuum evacuation. Batekayo ka tube ne basiikayo. Ayinza okukozesa what we call dilatation and curettage. Ne bayingizaayo ekyuma ne kikalakata naddala olubuto olususiza emyezi 3. Ekyuma we kikalakata kireka damage. Tuli ku structural problems. Wafuna damage ku system. Kyaleeta damage eyo. Ebimu bye twatukoze. Kyekugamba nti previous abortion ng'okozesa MVA. Omusawo ayinza okudda n'asaliramu ne parts ez'omunda. N'onoonya omwana owokubiri. N'onoonya omwana owokusatu nga there was a damage incurred to your system. Era abakyala wetuba tukola x-ray ekebeera n'abaana n'enseke. Omukyala omubuuza naye wajjamu mmeka? Tomubuuza wali ojjemuko ku lubuto? Mugamba wajjamu mmeka? Nze sijjangamu ku lubuto ndi mulokole. Because there ndi muki? Ne musawo olaba sijjanga mwali muganda nosooka osirike. There are multiple adhesions noted inside the uterus. Olaba nga mwegasse okumala omwaka mulamba otofuna lubuto. Oyingidde abagumba. Omwaka mulamba. Singa obeera ng'oli below 35 years kanootinge. Bw'oba oli myaka 35 okudda wansi n'ogezaako omwaka mulamba ogenze mu secondary what? Infertility. Bw'oba olina emyaka 35 and above, owulira 35 years, myezi 6 gikumala. Bw'ogezaako myezi 6 ng'osuka emyaka 35 ogenze oludde mu secondary infertility. Tolina ky'ogamba waawo. Era nze sikyabuuza muntu mugole kiki olinda ki? Abantu baba n'ebiwundo oyinza okwabya omuntu omutima. Ali mu struggle anoonya mwana azifuna bwe zivaamu bwe mweyogerezaako. Abagundi bamalaaya nabo bafuna ekizibu kyekimu. Bamalaaya bajjamu nnyo embuto. Sina kujja nti nabo ne gundi mashini yaabwe ekola nnyo kati yatuuka n'enafuwa. Simanyi. Sikiwanga nnyo budde kiwa research. Naye nga kyemmanyi bamalaaya bajjamu nnyo embuto. Abagenze live n'afuna olubuto n'alujjamu. Waliwo bamalaaya abagundi abo. Abagenderawo. Waliwo bamalaaya abagenderawo. Nakolako omukyala nga gwe mulimu gwe. Ne n'agamba ebizibu byagufunyemu yajjamu nnyo embuto ate n'aguvaamu n'afuna omusajja n'abula omwana.
kati omwana abuze ne Mr. Lugonvu manyo obulumi omukyala bw'obeera ku nga tonnazaalamu obufumbo. Nayirowooza essanyu ly'omukyala kubanga omwami agamba tuzzeko ka bebi n'owakirawo. Naye waliwo okugaa tuzzeko ka bebi nga tamanyi gy'ogenda ng'ate n'owanika amagulu January paka December bannange nga tokwasa gatandika n'okuluma muno. Lindirira